To the show basebule banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media tugamba ntino berango subscribing likinga ate oberenga o sharinga kwa maulire agesika muzere Megatron gemanya andine Frank Ntambi the youngest professor, yes, the juggernaut definitely ndakulwalero wetwe tugenda beranga tutambula tulina ebintu bingi nnyo betugenda beranga twogerako ayina olutalo lw'amaanyi mulaba musajja wange bambi akoze zo musajja omusanyufu bwenti musajja yayogeddeko katono wenna okoze mukozi bwentu ndowooza ndi mujja sikyalya nnyo tokyalya nnyo sagala kuweza kilo 2 twakwenkana mukasa ndeka musajja wange oyo muleke musajja wange mukasa tugenda beranga tuyitawo ku lutalo lwe lwalina ne Eddy Sendi kati lwayongeddeko abalala Madratan Chiko naye nga Ntambi yali waggulu bagala musa wansi bagala mukakanya mezo obwebindu kakati awo tujja gendako ne wa General Muhozi bamuyise mu parliament akakiiko ka defense bamuyise aberenga abako byayogero manyi Twitter yasoka nagivaako ate n'atukomerawo buto mukambwe takyagambwako kati awo tujja gendako ndowooza Choze Mbeki yes tunayitayo tujja gendako waliwo n'emboozi gye mwakole ya nabitengero olina information nabitengero yazirya tujja abantu tujja batwalawo kale Frank Ntambi buza ku bantu banange abali ku Megatron media Frank Ntambi Wayne Balkeza the youngest East African professor the juggernaut the renegade the encyclopedia gemanya agange wabula wano tugenda tuyinza obutadda mabega musaba busabi bakama bange munyambe mpisewo bakama bange kuba wano we tugenda nyinza okwerabira tuyinza shayinzo kwata omuliro maso so tuyisewo bakama tuyisewo ko n'abaganda bange bani aba www.ticketkibanda.com ticketkibanda bakola ki gowe nawe nanga o planninga okubeera nga okozesa nnyonyi kitegeeza oba olina okugula ki ticket kado okugula ticket ogenda good pressure ebeera waawo ogenda oginoonya eri ate ebikoze bitya sigala gobeera bwezi ku ssimu yo obikula ekibanja kya Google ebintu babigonzeza si kutambula genda simanga ngenda ku office z'abantu ngenda ku office z'abantu kibanda gaze yakyanguyizza obeera bwezi wooli oba oli luddawa soba ne data Google of course buli mwagirina teeka mu www.ticketkibanda.com platform eyo ojja kulengera oba yagala genda luddawa oba airline ki oba yagala kozesa ki bena bibeerako ate kirungi sente zibeera wansi nnyo nnyini ddala naye namba z'essimu era mujja zisanga ku platform eyo tobalamba nnyo website eyo ne brand ticket kibanda enaba bujja kugirabako wansi mbere nga mbakubirako namwe abategeka ebivulu of course osobola okubeera nga osletinga event yo nebeera nga abantu ticket bazigula okwo mwabalina zi travel agency companies namwe musobola okukosa platform ya ticket kibanda nbeerako ebintu yammwe namwe basekinoomu embeera bwekyo nebeera nga eyanguwa abokubiri be bannaffe aba Solange women syrup Solange women syrup ene koleka kana kalanga kalimu omwana ono Sandralia keko so abana abakyala bayita mu mbeera ezichallenginga buli mwezi muzitegedde bulungi nnyo pain ebeera mpitirivu akaseera ko nga katuuse bannange so tubawulirirako bubi nenda mwanyinanga ali awo yenyola olubuto abamu ne bakambuwala biba biyitirivu nnyo bambi so Solange women syrup ako obeera nga okanywedde bulungi bannange okakalabya bulungi emirimu obeera musomi n'osigala mu kibiina obeera mukozi n'okola emirimu eggwanga nerigenda mu maaso bannange so abaami mukagulira abaana abawala bammwe mukagulire bakyala mmwe mukagulire banyinammwe nammwe abakyala nga mulina obusobozi of course sika bbeeyi nnyo bbeeyi ebeera power nnyo kasange mu pharmacies supermarkets ne drug shops mu ggwanga ate kirungi kyako kakakasibwa naffe aba National Drug Authority Solange women syrup Solange it is SOLANGE Solange then women syrup era mu bufu bwe bumu n'abannaffe aba www.munowatch.com munowatch yekugamba ku mitwalo 3 egya Uganda midde 3 omwezi subscription fee noberanga weerolera movies enjogerere mba videos nekisinga obukulu gusoko jeyo bujja simu o downloading application right now yes agenda ku Google Play abayina iPhone bagende ku iOS oba Apple Store abayina iOS mugende ku Apple Store jeyo application yeyo omalo kujijjayo ojuza mu bujjuza so na kwesa Gmail account yo neberanga i password ate email address obanga oyagala kwesa password ndalo te campus email address ne password no creating kakati nogenda ku platform movies already ziberako
nogenda mu movie nti nze bakafulumye nogenda mu movie tugambe Squid Game ogigenda muno gitapinga nga bagamba page dake bera yakusasula ngusasula mitwale 3 obakoseza mobile money MTN Airtel oba Visa card mitwale 3 gino gikola banga ki mwezi gumuze na kwa 3 so kono sekutta kulonda olaba film yona joyagala so credentials zino zo creating de ku sim zo bogenda kosa ku smart TV kani ogenda ku smart TV yo ngwera owanulayo application apps ezo moditeka ko ngojuzambyo juliza no ku sim kwa ali ku TV chindo kusumbuwa nnyo keyboard bichini chao wali connecting abo connectings wali obochitegeera so aba balemereddwa byonna no mutimbagano weguli abakosa za laptop www.munowatch.com katujja tugenda koko naba batujja bayitanga tumaliriza. Okay, that is Frank Ntambi for you. Abo bakama bafemba wagire ne batubeza okubera nti show zino zibatuukako. Musajja wange Frank Ntambi gwe ndi nayo nakulwaliro. Yes. Ofa kinanko Eddy. Ya sina kyenfa. Nga mwedu nakulaba nuyogera ebigambo naye bwayogera nangamba abasajja bana abakulu lwaki Kasuku tabatuuza. Oberanga ososeze no ke 18 oyingidde 2 oyingidde 3 ndi myaka 3 mwena to be precise tobera muvubuka muto obera musajja mukulu mu mbeera eyo omuntu alina kukutuuza unless nga tekyewalika but kisinziro oviriddeyo ku ki byoyogedde birimu amakulu ba tebirimu makulu mulimu guno gwe tulimu guchallenginga mulimu obuwonvu n'obuko omulimu gwe tulimu gwakwogera ku bantu critiquinga so mulimu abantu abalala tali ntambi mulimu ntambi abantu beyasangamu babaddawo ekitiibwa ate abamu bo nga tebakimuwadde kimala oba n'obutamuwerako ddala abamu tebamuratingirako naddala kati ntambi wuuna ali wano mu maaso gammwe mu kamera tebakimanya tajja kutuuka wano waali tebakimanya omuntu asobola okugenda ku YouTube n'ateekamu Frank Ntambi nga yazze kulaba Ntambi abamu tebakyagala. Seriously? Yes. Abamu tebakyagala naye olugendo lw'obulamu bwaffe luwandiikibwa muntu sina muntu kwa Katonda si muntu luwandiikibwa Dunda Katonda. Amidst all the challenges ezibeerawo Katonda ye wasalawo nti olibeera oba yasalawo Misa Kisemakula yayimba akayimba wagamba onooba teri agamba toobe okitegeera so nange bwentyo wendi olunaku olwaleero lwakinzize wano olunaku olw'omukaaga abasinga bamanyi sikola na lwamukaaga bakumanyi lwakutaano tukola nawe lwakutaano naye leero tuzze lwamukaaga olw'ensonga nze banjigiriza ekintu kimu tewali muntu ali kulwanirira watasobola kwerwanirira so nziza okusigala era nga neerwanako sirwana na muntu neerwanako okitegeera sigaze ekitiibwa kyo sigaze kyonna nyinza obutaba nakitiibwa mu bonna no ensi eno nzibu nnyo ensi eno nga zife neetumalawo nene eringa nnyanja osonako obusenyi n'okola ki n'ogenda naye waliwo abagala okwefuula nti bannannyini nnyanja tekisoboka waliwo abagala okwefuula bannannyini ensi tekisoboka ensi ya Mukama Katonda bannannyini kwogera okwogera buli muntu Mukama yamuwa omumwa oyogedde ki okukosezza otya guno omulimu gwe tulimu guno kino kye tulimu kunze Ntambi mulimu waliwo abalimba abadde bagaa nti si mulimu waliwo agamba tuli bakireereese guno mulimu nno ogwa ddala ogutuwadde ebyettendo ate mu Uganda tetulina gutegeera tukyali abagutegedde twagutegedde so mulimu guno oguli nze Ntambi byenfunyeeko ebitono byonna bifunidde wano abawala nagezaayo kukawala byonna byakola ki byagana Katonda nga yalina wakuteekedde kwegamba nze lyettendo lyempa Katonda yabaako olugero lwakulukira gwe nobeera nga olina woolina bitatambula paka wootuuka wali so essaawa zino kyetuliko oba gwe tuli mu mulimu kati woŋŋamba nti ndi mu lutalo si lutalo tuli mu mulimu still gwe gumu. Frank Ntambi, I pose a question. Olutalo lwammwe luvaawa ne Eddy omuntu ali ku Megatron ayagala okumanya kyekiba olutalo luno luvaawa kyekibasumbuwa okulabanga yes tulaba nti kuku akola ne Eddy akola naye ku Saturday talk and talk gwe n'okola Sunday Nation ne Shalom naye ndabira ddala nti olutalo lw'amaanyi mmwe aba talk and talk eri
n'aba Sunday Nation koza isi mukola ku nnaku za njawulo neze embuzo olutalo luvaawo ate nga mukola ku nnaku za njawulo nange kinneewuunyisa kubanza ffe ku side eyaffe titwategeera nti oba lulibeera lutalo omanyi tomanya ate ensi eno ensi yo nkuba etebeera fair obaako kyokola naye nga waliwo munnayo waliwo ayagala okutega engwala aleme kulaba nga olina wootuuka buli wogezaako okwesitula ebigere abikwata akwagala wansi naye ebiseera ebisinga omuntu apulinga omuntu okumussa wansi kitegeeza ki abatamwagala kitegeeza ye kennyini abeera wansi ate ali waggulu asobola osikaaliwa atambula oba kitegeeza nti asikira wansi yes when you're walking and neweetega n'ogwa nga mubadde muli mu layini ya kutambula ojja kwagala okwate ne munna akole ki because misery loves company oba kitegeera era ffe bakituyigiriza nnyo bagamba nti buli woolikola ekintu ne watabeerawo omuntu akikuba ne watabeerawo omuntu akukkaka nkitegeeza kyokola kikyamu nze buli bwendaba bino nga nfuna challenges ng'ezo manya nina kintu kyenkola ekitambula obulungi abalala kibaluma nnyo tebaagala kibeeko bwe kikola ki wekituuka ngenda kuwa gye byatandikira katono nnyo nnyo nako njagala okusindikira omuntu ono munansaasira bannayika kano nkamaliriza waliwo ebintu ndako wano munansonyiwa sekendi emu eboko ebali tebalina ebalaga bambi olugambo lwe baagala wano banansaasira so badegamba nti Ntambi nze kujja wano we muli abantu abasinga banneekanga bwekanzi out of the blue yes cause twakuliranga mu film Frank Ntambi junior ngakogerako tuba nejjanizi zaffe ze tuyiseemu fenna nobako bwe tutuuse naye ndowooza nze omu ku bantu waliwo movie bagiyita Slumdog Millionaire. I consider myself as that kid in that movie. A tale of a dog whose name wasn't meant to be on a roster. No, a tale of a kid whose name wasn't meant to be on a roster. Okitegeera. Sayina kutuuka ku mmeeza eno kirabika saalina. Naye ne banneekanga nga ntuuse nzuduse. Ku lw'ekisa kya Katonda. We wava olutalo oba nkiyita olutalo kibanga ekintu ekinene naye kunze I expected it ti Eddy Sendi wuuno wano Ntambi oba ndi eno bakola talk and talk show eyo era mbadde faani waayo era nkyali faani waayo baba bonna abaliko twemanyi ogamba mikwano gyange kinenemu because sometimes waliwo ebikolebwa n'ogamba mukwano gwange ate teyalikoze kino waliwo mukwano gwo gogaba mukwano gwo n'akuba omuntu akaama n'akuseetinga bingi but kyobola ngamba nti twemanyi n'abantu abo sibalinaako obuzibu si mikwano gyo naye mwemanyi anti nkugambye nti ekigambo mukwano kinene nnyo otuuka n'ogamba naye guno ono tekyali mukwano gwange gwe munda n'obeera ng'okimanyi ebyebikolwa eno game tugimanyi the psychology and philosophy of it tugikola ki tugimanyi mulimu munno gwogamba nti mukwano gwo naye ng'ate oyinza omweyabiza ekizibu ate n'akibuulira bali naye fula atakiriimu ne kiyitawo nga ye waaba yakyogedde jakitegeera ogenda okudamulala wakyogera omanya bumanya nti oli yakimugambye because we know the game kati ogamba nti mikwano gyange kinene twemanyi era tukola ffenna oba okitegeera mu ngeri emu oba endala twesisinkana tukola tulya tuseka weebityo so mbadde gamba nti that show ngigoberedde ebbanga era njagala nakati gye nvaako kulaba siri gikyawa it is a very formidable show naye wakati tityawo 2016-15 Kasuku naafuuka omuntu gwe nali mmanyi namba ya simu yenjirina twogera biki kati nga buli show eyo weebeerawo tera omuweereza ku message wabeerawo something nange nga muwaayoko nedda ate mbadde ndowooza bwe nti era ng'abisoma kuba yeyandagirawo ki okwagala from day one simanyi kyeyandabamu kati tuba tulyawo sometime agezako okusoma ebintu byonna bimuwandiikidde omukulu oyo Sendi na out of like obusungu ye tosoma oyo kiki ekyo kiyenje
oyo masquerade, it doesn't matter. Okitegeera? Seriously? Yes. He doesn't matter. Yali yakusinkanyeko. Nga mwogeramu. Nga nzigira kulaba Kasuku. Kati nga nayo musanga wa. Of course nga musanga. Kasuku yali twemanyi bulungi. Okitegeera kuva ddala twogerawo mu 2015, 16. Ogamba I was a very very ardent fan of their works. Kati musajja nga buli owagezaako okusoma ku kintu kyange. Ng'akola ki? Omukulu akuyita ekiyenje, akuyita buli mannya. Masquerade bingi. Ningamba buno obusungu buvaawa. Ogumba. You know, and I kept it and zezimu ku zibadde driving factors zange okweyongera mu maaso. Saakolima, complaining. Ati, cause nina when nali nenda video yo ng'oleetedde Uncle Eddy. Naye comment ezaalimu Ntambi nga tetumanyidde nnyo mu ntalo. Cause Ntambi gwe tumanyi Ntambi cause nkozeeko naawe. Naye sikuwulirangako ng'oba ovuma omuntu ojja nowa endowooza zo bw'omala naye ku luno wali mukambwe. Sometimes waliwo ogamba enough is enough kanzijemu engatto nange. Kijja kikole kijje. So munange bwe bitandikirawo abeera kutoka ntoko nga kuba bw'oli wasoma message togisoma otamatalinga okitegeera kiyenje. Kakati mbadde gamba nti ekyo ekintu yebadde driving factor yange nga buli wenkijjukira nyongeramu amaanyi lwekijjukira nyongeramu amaanyi okitegeera era mu bimu ku byemwebaza Uncle Eddy Sendi nti yabadde driving factor yange okumuprovinga nti siri ekyo kyalowooza ndi kino ekirala ndi ekiri better oba kitegeera bulungi. So sayina kugamba nkulagidde gye kiva nti it wasn't me, it was him. Atanyumirwa ndowooza zo. Ninga ate ayina right because ebintu birimu tastes and preferences. Oba kitegeera there are people who want to watch Ntambi and ng'oteekayo show they will come and watch, others they won't. Oba kitegeera byebyo because we bring many people. Olaba nti leero w'oleeta Kasuku ne bamulaba, w'oleeta Ntambi ne bamulaba, w'oleeta Sharon ne bamulaba, no w'oleeta omulala ne batalaba. Webityo. That means that ono omuntu baba musimbe. Webityo. Kakati maaso wano tutuukira era bakengeri jansikakkanyamu namugamba sikwewuunya because when was that? It was last year. Yagamba kyawo Abaganda balina olugero olugamba nti kyerabirwa mugambi. Era bye yayogera awo namugamba seewuunya lwaki obyogedde kubanga olaba wabinjogerera wali before. Kwegamba nga nsigala muwaaki muwekitiibwa nakati nze n'onyambula nzenna agakatonda mu ggulu. I give a lot of respect to every player in this industry. Naddala bennasangawo. Nange abansanzewo nkiba codinga because sagala kufuuka oli nga kye yankola. Oba okitegeera. Kati era newonda bandi wano mu kusuka omuguwa. Si lutalo, but I come out to, you know, to set records straight. Oba okitegeera. Kakati chap. Ndoza over the weekend ebyo byewalaba njogere wasayimu biki. Mbera gye twayitamu ey'okusomoozebwa ku press conference ya Saha newabawo omwana yayagala yayogera byayogera awo internet nebazinga Sendi naawe ndowooza opinion ku situation according to what happened. Yes. Era yali ndowooza ye era sigimuvunaana wabanga yalowooza bw'atyo yatulowoozaako bw'atyo yatogerako bw'atyo that is him. Oba kitegeera. But era still naino okukomawo okutereeza kanize mba nkomawo okutereeza kola clarification because nange nina abantu abanjagala nti singa nsirika bayinza okukitwala nti gospel truth ekituufu kati nze mba mbayo kugamba abantu bange atereeza linnya lyange n'eri abawagizi bange so siye kuba endowooza etejja kukyuka takwagala yes ne the way he perceives me terikola ki terikyuka so wenamujjukizaamu ne mugaa Sendi yatya nga takijjukira nti yabiŋŋambako ebyo nti ndi this and that okitegeera. Abaganda bagambye nti kyerabira mugambi akigambye omuntu yakyerabira ne gwe bakigenda tasobola kikola ki kyerabira. Kakati awo naafunamuko ku nsonyi afunamuko ku nsonyi lwatandika ndowooza ng'alaba because nze ebyaddala I've come from a humble background. I was born without any silver spoon in my mouth. Okitegeera. But muzadde wange yansobozesa mu bugubi bwonna okuntuusa gye yantuusa nensoma
neyongerayo nensanga emikwano mu nsi emikwano eginconnectinze eginconnectinze tewaliwo mbuno nakyensuubira okusikira ekyamaanyi balina kyebampa kikutandikira obulamu ng'abaana abalala mukama katonda wato wagereka ebintu bye so sirijja mu kamera neneewana nti waffe twali bagagga oba okitegeera naye omanya background ye wammwe tukuyamba nnyo otandikidde from scratch oyagala back ogenda so you get motivated okukyusa the background okumakinga your mom proud okumakinga your sisters proud baganda bobowerera you want to make change in the family nze nina buto bwange okitegeera ng'olina okawerayo school fees webityo kati ng'olina okukola ennyo Ntambi olinganze oba okitegeera ondaba kati ffe waffe family yaffe ndowooza mzee mugundi joje yali mugagga nnyo naye nga bana abasajja abazaala yazaala abaana ngaana bamuzee waffe ne babazaala batonotono kati bo tebabafaako kati bo ne babalekero bali bagagga fe ate ne batuleka naye nga ebyobugagga byani naye ali entitled okubifunako that's why I work hard Ntambi oluwa mpaya akandi kubera nti changing obulamu bw'abaganda bange nange era for me I believe that sisobola kudda mabega nina kyenina olwokuba nkola nnyo kera ku macha n'engamba n'empanga nkoze era olabira ddala olaba omuntu nga ayagala kussa wansi ndabe kati obusungu w'obujja kwegamba sibuta na busungu so nze ndabi obulumi kuba nze we netunuliramu ne gyenvudde wange w'emabega tabaddeeko mulungi byempisemu tebibadde byangu wadde n'akatono ezo emboozi abantu tebagala kuziwulira abantu bangi bayita mu bulamu waliwo bantu bannaffe bangi abayita mu bulamu Ntambi dino that waliwo omuntu akulaba Ntambi yamalayo teri kumalayo because nina omugugu gw'amaanyi gwe netise emabega gwe batamanyi balaba Ntambi asimayiringa mu kamera bwati everyday naye waddayo n'atuulayo kamera eyo weevaako tebamanya mboozi eddako nti moze muganda wange binkuttemu wano nyambaako wano abantu tebabimanyi ebyo so nze background yange moze ebyaddala tebadde nnungi naye ndi mugikyusa era we netunuulira Ntambi 2025 n'Entambi 2015 emyaka 10 egyo egyawula aga katonda mugulu nfukamira bwansi nenebaza katonda mga katonda laba jonzije tisinatuuka wenjagala naye ndi better than where I was Morris yayimba oluyimbo n'agamba nti we may not be too far but we are far from where we were ngagamba mama we made it nga glorifying katonda nti bakirya ne muganda we Vampos ne muganda waabwe saba abo mama waabwe bambi yafa oba 2019 mama waabwe yafa ne yamukubira akayima mama we made it najjukira obulamu bwe balimu obubi ne nalaba nti saba zino kirya waali siwe we yandiyagadde abeere wenkomeredde naye wali much better than we yakola ki kati nange Ntambi nyinza okubeera sinatuuka mu bulamu bwesimisa nsi nsuubize ey'ebikyepere naye wano kano kendi singa otunuulira Ntambi wa 10 years ago okitegeera minzaani ebanga yambizi bane ndi mukama katonda mwebaza oba okitegeera kati wempulira story Sendi n'agamba kwalera ayogedde n'agamba kulw'omukago olujja agenda kutandika okukuba Ntambi okumala omwezi guki mulamba agenda kukolera katabo kati nenebuuza nze kenyini nkimanyi gyenvudde si walungi ekyo ekintu ekigenda oleeta ekipya kyobugenda oleeta ekyo ekigenda ngana okuva mu nju akwedde oba yagala kukuswaza kati atuleetera akafaananyi ng'oli musaatu ya bitulu nedda ate ebyo bimotivatinga abantu era n'amala nyamba n'abireeta si Saturday Sunday bangenda ku church kuba ngenda comparingamu waliwe nali sawa eno yambale saati ya pound 10 ene saati ya Uganda Cranes ya mtalo 12 yagula ku Fufa House bulinga nyambala mijozi gya kasanvu ekibuye zeno nina wana abampa nine ya Liverpool pound 10 webale nnyo zinyinezi naye Kasuku yanditira ogwamani yugwa pound bazali mmeko gorigino gwa white origino gwata ko boti kakati inze esaawa zino byesakolako ebyali badde byenswaza wano siribikola biki ebiswaza nabakiire kisana ne batuka ne bagamba Ntambi yakwata akaana Ntambi yakwata vivi n'alika ku mukazi rape defilement rape homosexuality ebyo binene ebisibikolangako obo kitegeera siribikola kati bye bintu ebiswaza byonza okuleta omuntu nagala n'okuveewaka Ntambi yava mu mbeera mbi bamulengere nga Ntambi yasula ali ku gaali avuga Ntambi yasulanga mu nnyumba ya nusu kasanvu mu Ndeeba ekyo wokikomyawo kati
nenda banka dinga nsula chanja mu apartment ezo akakadda kamu n'ekitundu kamu 3 nga tekuliko bilala awo ngamba emkulu Eddy webale nakunzijukiza ekyo obo kitegeera nayo info mulala Ntambi ojja kuddaano Saturday baleete info ng'aswaza buswaza nedda info ge bayinza okuleeta aswaza sisuubira kwanza nkunyo nze ninganga Marshall Mathers Eminem mu film ya 8 Miles wagiraba sire mulabi nnyo 8 Miles yagiraba abasajja bali muze bayita rap nga be challenging naye nga biringanga olaba Olympics nagenda ku final ne guy jukira mu rap oyina kudisinga munno asinga okudisinga munno yakola kiyawangula kati nge batani ya moze no disinga Ntambi ali epise mu Eminem ono guy bayani guy ali amudugavu yaliko ne movie ya Avengers erinya nje erabidde nga wamanyi oyo guy kati Eminem nga background eringa ya Ntambi yakulira ku 8 Mile Street nga asula mu Trail Park nga asula mu biyumba ebya trails ebyo ne mama we tata we yadduka bwe bulamu bwe ne Eminem nga ina chimu rap skills kati odogayinga ajerega Eminem kiyakola gwe bawa akazindala akasooka Eminem ne yejerega byonna amuga kati bulira abantu kyeseyogeddeeko kwa bino byogedde amaleyo mu mazi amaleyo kati nange Ntambi sikera nko mu kamera ningamba abantu nti banange baffe mutulaba bane tuli bagagga twayine motoka twagende ebweru nasomera kuri mulandi ibadde very humble background okutuka wano wendi kati kicho bogenda okuleeta ekyo ogenda okugamba abantu nesisi wale ayi noba bwavu sigwa soso bubera muno mala n'obuvaamu sejani ebintu bya sente bizibu nti leero obeera mwavu kyano obeera mu bugagga bwabadde mu bugagga tenoddako mu bwavu obalabye abagagga abamu ne betana okwetta era eno conversation olinga ayagala okuputinga down ayita factor ya riches and chi ebeera nnafu kuba olwo olugendo lulimu discipline y'amaanyi teri amanyi nkomekerero ya kiyalu naye nze newokinetera nti Ntambi ndi mwavu sinagambako nti ndiki mugagga tindi mugagga siri bijoddolo era ngenda ke oba baagala obeere banjagaliza mbeere ki baagala obeere omugagga kati awo nga nkola nnyo nga nzijukira asajja bangambye nno ndi mwavu nina okukola ennyo nga nkeera nomba yenkera ssaawa emukera 11 okwongerako kati kiki ekirala kigenda okuswaza ekiri awo oba okitegeera so wabyogedde nti agenda kujja ku Lwomukaaga awe bwino wa Ntambi nayogeramu nina story manyi balina bwe basuulamu okukanga nina story ye yempereerwe kati byenjagala mulimu nga tuli mu kutoba twakola mu ebintu bingi kanjagala banjukiza mu kozi stories ezo nambe by the way okay but nice Sendi neka omanyi the irony mu ekyo nti omuntu wamalira obudde ng'anoonyereza ku Ntambi past we amuleetera abantu omwezi mulamba nga ye muntu omu eyagamba oyo taliba talina makulu tutumalirako obudde kiyenje maskareda ngesaawa zino ekiyenje ekyo kyekimulumya omutwe okimaliddeko obudde ogenda otaganjule buli bwamba ne waliyo past chebi oba ekiyenje kimusumbuwa ekiyenje agezezaako kitta kigaanyi nanti kati si yalina kitta ekyo Katonda oba okitegeera kakati nze waliwo era nsesse neŋŋamba musajja mukasa obadde ali muli asudiya mukasa bwatyo ate mukasa mukasa atamumanyi yamunyigira mukasa ize mukasa atamumanyi yamunyigira okitegeera because omuntu akuba banta trolls n'omuntu ali personal balaba mukasa and Eddy they are totally different characters and personalities mukasa yogera ekintu nambala n'aseka n'omujerega n'aseka mukasa muso tubeera ne mukasa bulijjo ne twejerega nomaliza mwena nga musese mu mideni kabbiya kati sola munyigira kyo balaba nti wano nkutte muntu omu bati yetakubamu abera mulinga asirisi but niwaba ad-libbing that is the show you ad-lib okumaking a show entertaining or setting no ad-libbing no jubisa but simulinako buzibu mukasa simulinako buzibu Kasuku simulinako buzibu lwaki kukutabatuuza nga kiri kyegambye nanti because I presume that you're ready to sit with Uncle Eddy. Namuga buzibu buvaawa. Kyenjagala nze nganze. Era kino kyensaba nkisaba bannayuganda abatugoberera abatuwuliriza nammwe abatukyaza. Omuntu olina omuleka ne yeemalayo. Yeemala egoga.
ne yeemalayo n'atuuka nti neemazeeyo okusinga okutuula n'ekiruyi. Waliwo omuntu nga ali ku lugendo lwa kuba Ntambi lojja lumuyingirira mu manyi obusungu bw'oba omulekedde. Newekiri bacca batajja kusonyiwa. Kati wagenda ayitawo weeks 4 oba mwezi akomyewo. Naye omuntu olina omuleka ne yeemalayo ekiki ekiruyi. Era nsaba mbadde njagala kukolayo akantu. Weekend etandika. If it were possible singa oteekayo ne nakkiriza Sendi. Kikino kyensaba. Agambe yagala kukola lwa 6 nkubira omwezi. Badde yagala tukishoteninga tukole weeks 2. Naye nga nze sikola. Akubire weeks 2. Nga nze sikola nga bonna benkola nabo buli lunaku agendengayo. Agende ku Gossip Live gye nkolera buli lwa Monday. Akube Entambi aweze emitwalo 2 gye nfunayo buli lunaku ekitono kwa village. Agende ku The Final Channel gye nkolera buli lwa 2. Awezeyo ogumu ekitundu gye nkolera buli lwa 2 mu views nga bamulaba kuba Ntambi. Agende wasayimo ku lwa 3 gye nkolera buli lwa 3. Agende ku lwokuno olumu kwa National nkola olumu ne Vibe Life lwokutana ajje ku Megatron. Kwegamba nga nze sikola nenga nze muwadde abantu bangaabo yemale ggoga then tukomewo after 2 weeks nga Ntambi sikoze tubalemu ne views zakoze eki zafuniddeyo tukomewo tulabe Entambi zabadde ngaakola ki afunirayo. Lwaki ngenda bwentyo bino ebintu waliwo ebibifuga nze Megatron kendikeera olunaku ng'abantu bano tebakyandaba nga wenzija ku Megatron bandaba abantu 3 kuba nze kwempimira nze singa mpeza abantu 1000 abandaba nga berekereza ebyabo nze kwentandikira naye nze sikweyogeza Ntambi nenkuleeta n'ofuna abantu 5000 10 njijjayo kirenga Kasuku ekitone nnyo mutwalo kugenda waggulu cause you know why abantu bamanya omuntu ayogera ebintu by'amagezi oshagedde era wogenda n'otunula n'olaba nti Kasuku Ntambi Sharomu olumu n'oleeta ku ntege endaba yaabwe opima. That's why ntulaga Ntambi ompayo dya akantu si buli omuntu aleetebwa. Kati kyekyo nti wendituuka akaseera Mukama Katonda ng'ekiseekyo akinzigyeko nga kyenaguza abantu nti wenali nzija kumpewo kuno sajjira mu kuwemula sajjira mu kuvuma natunzanga abantu ndowooza nange neewuunya luli wakambuwala n'ojerega kakati nangamba Ntambi is Ntambi fine kati nga kugamba nga kirala nga kugamba kyali kirala mwawo ola waliwo gamba Ntambi siyo waliwo ekikyawo so wenituuka ekiseera Katonda najja ku obwongo n'abutwala n'anteekamu empitambi nga wenzija njogera mpitambi abantu tebabyagala ne bagana kundaba ewa Megatron sikola Gossip Live sikola The Final Channel Kasuku Live sikola abantu tebandaba ebyaddala nja kugamba nti awanyiwe waki kanzireyo mu mbaawo bakangende ennimyo bakankole ki guno mulimu ndi guvaamu but wembeera nga abantu bakyalaba byenjogera kitegeeza abantu balina kye bakulabamu kakati ekyo kyokka because guno omulimu ebigufuga byebyo biki byoyogedde bani ababirabye ekyokusatu bana ababyendoosinga obyogere twogera ku ba sponsors Frank Ntambi n'aba sponsors njogerako n'abatono olw'obudde olumu abamu ne mbogerera awalala eyo blessing bebanyamba okusasula rent bebanyamba okutambulako bebanyamba mu Uganda n'enkalu bingi okusasulira abato bange school fees oba kitegeera bebanyamba kakati oleeta omuntu nga Eddy Sendi nga naye akola mulimu gwe gumu nga naye mutandika okubala nga tamanyi nti bantu bangi baliyo bakulyako nga naye atandikawo okubala naga kakati we basire kutoka ntoko because toka ntoko is a collective effort ya bantu batano bana naye singa obera kinno nze ndi kinno nze shoje nkolanga isuko omuntu omu je nkola ne Shalom wano ku Sand esigadde embeera ki bwana mundigena so nalje nali nkola yali pano ya Saimo nayo nenvaayo nzinyagala nnyo mbeera obwomu independent seta gazikola beza amanyi nyimirira ku gange nayo alitonyimira mu pano ukitegeera gatunyumanga nibiyogera nze webale naye wano bwenkukyaza wano ojjayo kati yenze nze I thrive nembera ku Sunny Nation abantu bagamba Ntambi obera passive olinga muzayi mirundi we yafiira ete bamukyaza na atuula nawe ensonga gati oba mu challenging nawe jangu otuule webale nnyo kati era shoja fye tukola ne Shalom nti yo format yayo yanjawulo ntubera mu satire tubeera mu banta webityo sirya ndowooza nnyo kwa joinga nga wembera one on one kakati mukulu wange Eddy Sendi nalwaki mugamba nti tulina okwejja mu mentality nti nno
okutegeera kusookera kukoma kuye kingamba nti dictatorial tendencies, those narcissistic dictatorial tendencies zalina Eddy Sendi nti yeka ategeera in the room abalala you don't. That is him. Nze mpandowooza yange leka n'abalaba we yaabwe abantu baguleko wano tuli mu byabusuubuzi bya ndowooza yani gye basinga okulaba balaba ya Eddy balaba ya Ntambi tukwate Eddy Sendi ng'ali kise kinnoomu tugejinge tunyumisize ku bantu mu 2007 omwami bamuyita Curtis Jackson gw'omanyira 50 Cent omulala bamuyita Kanye Omari West 2007 nga Kanye West yakufulumya album zaali 2 kwaliko School Dropout muzane Graduation ng'agenda kufulumya endala awo kati Kanye West nenga 50 Cent nenga amaze okufulumya Get Rich or Die Trying then ng'agenda kufulumya Curtis nibagamba katunyumisize ku bantu albums zino 2 esinga sales units gwe basinga awummule okuyimba akuveemu gundi yagamba yali Kanye West yagamba 50 Cent kwa 50 Cent ng'abaddewo yamusookawo dukira 50 Cent ajja ne Aftermath Dr. Dre bichi Eminem Ambles Kanye ye mwogezi yekyogera kyagamba ono ka stansinga sales ku album eno tuzireleasing same date yali 17th September 2007 abamanyi ennyimba ku Curtis kwaliko I'm tired of using technology ennyimba bwezityo okitegeera eno 50 Cent ono guni nenga alesezi olimbala good life welcome to the good life ngine T-Pain chikanya nekimugamba one single units of sales nakati akyayimba I will retire ne kugamba niwabeerawe bugu mu industry chikanya West bakisinga 50 yasanga kama kyasigalera bagendana okitegeera kakati ne wano njagala nga tuvudde mu byokwejerega tuvudde mu byokussa abantu wansi tuvudde mu ebyo nitty-gritties tingenda kujeyo nta bwino wa Sendi nze taminganga ngenda kujeyo bwino wa Sendi akola kino akola kiri awa mujja nti ne Sendi agamina kujeyo bwino wa Ntambi mulindowooza those are nitty-gritties. They are what? Nitty-gritties. Ekinyusi kye Kanye West neki ne 50 Cent to dedicating omwezi gw'okubiri tugaka tukuweereza abantu asinga ngogo omwezi we guggweerako basinze gula ndowooza yaani Sendi wali nsinga ndi retiringa wallahi billahi tallahi same channels sigamba mbwa Ntambi ogenda ku gossip live yina abantu bangi nze bade ku vibe life yebiri kanana tebijja kukwatagana no we can decide 5 channels musano okukola bwe muti buli kanako ng'oteekeyo topics ezimu naye ateekeyo ku channel webali mugendane something like that kati tugendeko ko mu byobwongo nti ndowooza yaani gye bakola ki wajogenda kikyotegeeza anti agambye wali anti nali namusaba kya ring twekube naye nga ndaba tekigenda kgenda nga njagala nze omukono bagusibire eno ogwa right anti nali ngenda sigaza left kituufu mukadde nga ngenda sigaza left neŋŋamba bano bagusibe then tugende mu ŋŋoomi lero ng'oyagala okube bulema gweko mu nekiruyi wankuba wali ogenze wafu wali konko sho anti ogenda muko anti nga ntaddeyo guno mukono gwa left akoedde omulaba asobola n'okukanyuga eŋŋoomi anti nga ngenda kosa left era ne waba left wo w'amaanyi si w'amaanyi kati nga yagala abeere ku gyonna akoedde n'owomuwa omuggo kati ye agambye leero n'agamba ye talina physical ki era wa mento katugendeko muka mento nako tukamalirize tukabulungule okutwaliza wamu anko Eddy wonna omukuba asi wonna nze gambye byansinga mbikugambye finances biki byonna and I give respect and byonna ate nga na bya budde oba kitege nze njagala bino nga kugamba nga ground leveled nti channel yino gossip live oba Megatron oba Kasuku live omu wenzija lero naye nchana ajjencha wetutyo tutambule mukaawo bateketeke topics nga ziri diverse tugendeko mu byobufuzi tugendeko mu performing arts tugendeko mu film okitegeera tugendeko mu business wetutyo tukole omwetooloolo Frank entalo zino zigenda kukoma wa ng'abantu bakyeyisa bwe bati so bodaga tugenda bikomyawa bigenda bikomyawa anti kati nze mbadde nte solutions enyangu okitegeera
nti tugenda ko obwongo tulabe ndowooza yani abantu gye bagula ennyo oba kitegeera awo tuvaawo n'ekiki ekyayagala njagala naye akikole kubanze nze kyenjagala nkikubuulidde njagala tugendeko awo wagamba nti abwongo omukuba omusuula eri abantu we bajja ossalawo wanankuba awo nti views azinsinziza abantu basinze kulaba ndowooza ye basinze okugula ayo nja muvaako naye wanasigala ng'aleeta era njagenda mwetondera awo okitegeera muge taata nsonyiwa siriddamu nja mwetondera awo wanansingawo naye olowooza lwaki omusajja teyakusiima these are tests and preferences era seegomba nsiima nga bwonyodde questions enenywako weebale nnyo owagira Arsenal mpagira ki mpagira Liverpool wagira Man U kadi ngoddawo nga tabaki wagira Liverpool oyina akagambo kooleseeyo ku nsonga yako Eddy kakano nti njagala ye waaba awulira ekigenda omukkakkanya ekigenda omuwa satisfaction ekigenda emirembe kuba Ntambi Saturday yatoka ntoko buli wiki okumala omwezi nsaba yongeremu ko gibere emyezi 6 omwezi tegumala mutono guyinza obba mutono guyinza obutamukkakkanya oba kitegeera njagala buli kimu akijjeyo ebibi Ntambi Ntambi waba yakwata omukazi asibwe waba yakwata omwana bikomewo asibwe waba all the dirty linens zijje zozebwe mu public naye wakati mu kukola ekyo amaking sure closet ye eri clean tayina skeletons kubanga nange kuno kakati waba nze ndi musambi ninganga neima ebirungo mbirina byonna oyina tujja kusigamu ko ku butter neima anti yasiganga butter olinga kano akasambi ka manu Ahmad Traore kalefti kalebera sawa yonna kaleta wenja kati nze nange wona wontwala ninga Ahmad right wing back ajizanya azanyanga 10 azanyanga left okitegera wonna kati nange we guna agenda mugwe okwesaba ebitooni ekweswaza ugo guno omuzannyo gwe tulimu teguliko monopoly. There is no monopoly. There is no monopoly. Biribe twanyanga soda ngo nyakoko yeka. Kubanga luli lwe bakuba kutoka nditoko dokirawa. Sawa. Nga we kuteera. Sawa ne tuli online. Akubira kutoka ntoko. Nojja ku Megatron. Abantu yani balaba. Obo kitegeeza. Kakati awo tuli. So wabaga tugende wao atandike yaluddewo. Era nze lero mbadde ndowooza. Omusajja agenda tunyumesizaamu. Agambe Ntambi wakola kino. Ntambi wakola kiri kyebadde bagaza kwagala okuleeta nti Ntambi mukazi ya mukyayi kwegamba mu bantu bonna abakawukana n'abantu baabwe Ntambi era kyekikola amakulu neweebuuza ku bonna nti bonna ani alina gwe yatandika naye nti gwalina guno luba lugendo mbwe ekyo kyasusse nnyo ate kitya tekiriimu nalabye okujubisa okwabadde wali Ntambi omukazi badde bamanyi mb'ofudde ebyo tebitta kubanga bwe bulambo tutambulira ne Sharomu ng'afessa ng'omukyali akukyayi I would rather omanyi nze linyanga abazungu nsonga olaba nga you end something amicably nemutadda mu byani ani yaleese olugambo olwo lw'omukyalo okukyalo nagwe nabuliddeko mikwano gyange kuba nze olugambo oguma kisiri you have to face your biggest fear ekyo nekivaawo wabuliddeko kakasa nti kyaliwo anti byenabadde nkugamba nali nkugamba okitegedde bulungi so naye mukyo sola munyiigira tewategedde nti kinaatambula nabitegedde kwa ensonga kinamugambye naye sola munyiigira n'omundu n'ogumu kubanga tekiri kigenda kukola kikukyuka byasaasaanyi ate ekirungi kyabyo nti Mukama nnyambye nti noye mbadde nkyali mu relationship ng'eyo sibirese mu public oba okitegeera ezo ensonga ziri private ate abantu si be bangulako abantu tebagala kumanya Ntambi yasuze mu kalina oba yasuze mu ki oba yayambadde ki bagala information ekyo bala ate abantu bano abatolawo balaba bagezi woleeta omuntu omusiru bimuvuma ssebo comment muulabe kakati nze ni musajja ali very very mature and I'm someone facing a reality wembera mu ekyaye n'omuntu kiba ki happenings let her go kate oddawo nawe nga bakyaliwo bakitegerako nti nomweyagala nemwekyawa n'osirikire twagala bagamba yamulaba n'omuntu ne badduka ne baleeta amawulire n'okankana naawe oba okitegeera so ekyo kibadde bageza kwagala okuleeta
Ntambi ali mu depression omuntu yamukyaye yasoso kuchawa abantu twekyawa buli lunaku nesaba zino wetogera nawe nako wachawa ate kati ngenda kufuna omupya ate kati kyogandi oba wayinawo bifu nedda kyogamba anyway sagala kosa bigambo nnyo bikuba abantu but whichever case it is, life has to move on. That's life. Yes. Okay, that aside, nainga tetuneyongerayo kambajukize banaffe aba Victoria University. Ntero kulaba n'omugagga wange. Muganga. Professor Lawrence. Oli omusajja. Simanyi muntu asinga mpisa na kisa na kwagaliza nga musajja oyo. Nnyo. W'ofiisi ya ugendo givaamu abadde omuddugavu yeruka. Naye Victoria University naye yatuyambako omanyi ngeno kituva okwogera wano dictatorial monopolism monopoly kati sawa zino abantu balina basobola okugenda and they get the same they would have gotten somewhere else. That is Victoria University cause balina course empya ze balese abamaliza senior 4 that is the practical senior 4 nti oli amaliza senior 4 talina genda ku institute jasomereko ku campus nga buli course gyokwatako mitwalo 5 mu 5 ngotandika okusoma ate kati abasomesa kyakisuseemu tosasula admission genda bugenzi osasula institution wo otandika okusoma ate bakongererako ne course ya AI kwegambulamu ne bwanga bukyuka. Victoria University usanga wali ku Jinja Road course zonna gyeziri ate gwe yamala senior 6 weta principal passes 2 okubeera nti osoma bulungi nnyo course zonna gyeziri abeera nga wandisa via online genda otunoonyeko ate na wali ku Victoria University wennyini ku Jinja Road awo ojabeera nga tufuna ddala mu kino. Dr. Muganga ebintu byonna yabitereezezza ye Vice Chancellor anyumya n'abayizi kituufu w'omwagalira omufunira lecturer abatawaanya ng'omuloopa onaaveewo ng'ekintu akitereeza kwega Victoria University yagidde ddala kulema mutwale y'abaana babeere nga basoma.